Atendeezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawangu bwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Elizaale Nkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza nnyo bakikana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne maama Namugereka asobozezza okubeera nga abatuusa nate ku kaseera kano ku lunaku olwaleero mwepo n'okubeera nga abatambuza n'okutuuka mu kiseera kino eky'amafa gaffe n'amazuukira gaffe mu bwakatonda bwaffe nga tuva mu kizikiza okudda okukomyawo ekitangaala eri maama Nattimba n'eri obwakatonda bwaffe weewaawo bajjajjaffe nabo mu biti byabwe eby'enjawulo tubeebaza ku lw'emirimu gye bakola bye bakyatukolera mu bulamu bwaffe ne mu lugendo lwaffe luno lwe tutambula nga tudda ewaka. Weewaawo nkomyewo nate olunaku olwaleero engeri nti tetulina kadde engeri amakyuso we gali mu gear tuba tulina okubeera nga tubatuusako at least updates ku lw'obulungi bwaffe nga bakatonda abava mu Katonda Taata Tonda ne maama Namugereka nga batudde munda mu ffe. Weewaawo oli wa ddembe nga Katonda eyeetengeredde okusobola okubeera ng'ogaana ebigambo bino by'ogenda okuwuliriza bw'obuuza omutima gwo ne gutakkiriziganya nabyo nsaba obisuule mu gguluka kubanga oli Katonda eyeetengeredde atalina kubeera ng'akakibwa kintu kyonna. Weewaawo olwaleero njagadde okubeera nga mbawa kye tuyita ekyokuddibwamu era oba engeri y'osobola okubeera ng'otegekamu engule y'obwakatonda bwo etudde ku mutwe gwo. Nga bwe mulaba nti mu buwangwa bwaffe bwe bayita Ssenkulu abeera n'engule naye ekyo kabonero akategeeza ennimi etalabika nti buli omu agiina era ku kifaananyi kye mbaweereza era kye ngenda okukozesa ku vidiyo yeeyo gye mulaba waggulu w'ekifaananyi ky'omuntu oyo gwe mulaba Katonda munnaffe so gye bayita engule nga ebeera waggulu w'akawompo. Weewaawo naye nga sinnaba kutandika ku mulamwa njagadde okubeera nga briefly nziramukko okubajjukiza ku bintu by'olina okukola ku abo abatuuse ku level eya masannyalaze kati amapya agaliwo n'abo abanaabeera batuuseeyo mu maaso basobola okubeera nga beeyambisa obubaka buno ekiseera kyabwe kinaabeera kituuse. Manya nti nno mu bwakatonda buli omu alina kye tuyita obudde bwe so teweenyooma era tolowooza nti oli mabega gwe sigala ng'okola ekyo ky'oba olina okubeera ng'okola. Manya nti ffenna tuli kimu nkukikujjukiza kino beera kwagala beera kitangaala fokasinga ku bintu birabika naye fokasinga ku butalabika. Gwe ky'onyooma oyinza okulowooza nti nno tewaliiwo kirabika naye weekiri nga newankubadde amaaso go ga mutendera gwa kusatu ate ng'ebintu by'okola gwa mutendera gwa kutaano so tonnaba kuggwako buggwe kifu kubeera nga obiwulira oba okubiraba so gweyongera kubeera ng'okola ekyo ky'oba olina okubeera ng'okola toggwaamu maanyi ne bw'obeera nga tonnaba kuwuliriza amasannyalaze engeri we gatambula mu mubiri gwo tekitegeeza nti tegatambula nedda kitegeeza nti waliwo ekikolebwa munda mu ggwe nga newankubadde tonnaba kufuna just senses ezifiiringa ekyo ekikolebwa so kikole buli kiseera. So nga tuli mu lugendo luno ekisooka olina okukkiriza obusika bwo okuva eri kitaffe Tonda ne maama Namugereka n'olekera okubeera nga oyitirawo Katonda ali wabweru eri ggwe kitegeera
So ekirala mu masannyalaze amapya aga kibirizimu ge twasomyeko olunaku olw'eggulo, diet olaba nga emmere etandise okukulwaza olina okulya diet emu. Ekimininga kino nti wekibeera nti olidde ebibala bya vitamini C byokka by'oba ofuna ebya vitamini C, so osobola okunoonya variety ez'enjawulo eziri mu vitamini C. So si apple yokka oba ki nedda, kyokka group ebeera eri mu diet eyo gy'oba olina okubeera ng'oliikiriza for 1 week or 2 nga wetulindirira amasannyalaze amasukkulumu agagenda okubeera nga gakola DNA upgrade eya phase eya amakyusa oba kye tuyita ascension, esooka nga esuubirwa nga 25 ssaawa 10:44 ez'olweggulo. So tweteeketeeke, so osobola okufuna ebibala oba ebintu ebigwa mu kategori emu n'obeera nga byolya, okunywa nnyo amazzi, okubeera nga ofunayo akahadde n'olinnyako mu mazzi mu bbaafu oba mu bidiba. Abali mu byalo musobola okukozesa amazzi kubanga galina vibration y'emu n'ensi oba maama natimba omupya already gwe tutannaba kulaba n'amaaso gaffe, naye we tunaabeera nga tufuuliddwa oba okubeera nga twambadde omubiri omupya oguli crystalline, ojja kubeera nga obiraba. So linnyamuko ku mazzi. Amazzi gano gasobola okubeera nga gayamba okutereeza kye twandiyise oba wiring, kubanga jjukira tuli kompyuta ate nga obuyinza buli munda mu ffe. Enjawulo eriwo nti nno ffe kompyuta ate eyaffe ey'obuntu oba ey'obutonzi yeggwe aba alina okweprogramminga, so tebakuprograminga buprograminze. Era ne waabeera nga jjajjaawo azze okuprograminga okuyambako, olina omumuwa olukusa. W'otamuwa lukusa takikola. Kitegera yenjawulo eri ku bya programming ebya Jehova by'abadde ayagala okutusikiza, okututta, then ateekewo gye tuyita robots. So abali mu biyumba funayokko baketi, ofuneyo oteekemu amazzi olinnyemu okumala eddakiika 3-4. Saasaanya ekitangaala kyo eri ensi ng'okozesa amaanyi g'ebirowoozo, ng'olowooza ku Mother Earth oba sseŋŋendo nsi oba amanyikiddwa nga Maama Natimba, nga woweereza just okumulowoozaako ng'omukutte bw'oti mu ngalo, oba nga we twandigambye nti okutte globe nga we wagisoma mu ngalo mu birowoozo byo, kibeera kiyongera amasannyalaze mu ye, oba n'okubeera nga w'ogamba nti nsindika ekitangaala n'okwagala eri ensi eno. Then okwewala kaawa ne sukaali ne energy drinks. Kyemmanyi nti tewaliwo energy drinks ezitali mu sukaali, so tumwewale weewaawo. So tugenda kutandika process ey'okubeera nga weprogramminga. Kino tokikola mulundi gumu, naye beera nga buli lunaku ofuna akadde n'obeera nga weprogramminga ng'okozesa ebigambo bino wammanga byenjagala okubeera nga okozesa. Kitegeera osobola obbiwandiika wansi ku kapapula, n'osobola okubeera nga buli lunaku woba ogenda okwebaka oba woba ofunye free time weprogramminga mu bigambo bino. Ebigambo bino bitereeza kye tuyita amasannyalaze ga oluzzi lwo olw'enguleyo. Ng'amasannyalaze amapya agaliwo gajja
gaba gakuyamba okubeera nga otereeza enguleyo ekwasaganya obwakatonda bw'omwoyo gwo ogutudde waggulu wo gusobole okubeera nga gwalayininga naawe, kubanga jjukira toli mu dimension emu, oli mu dimensions ezisoba mu 3, 5 mu 4. So eyo yonna yonna o-existinga. So manya nti nno oli kinene nnyo n'okusinga w'olowooza. So bye bino ebigambo bye nsaba obeere nga oteeka mu bwakatonda bwo basobole okubeera nga weetereeza ggwe, kubanga obuyinza buli mu ngalo zo nga Katonda eyeetengeredde. Yogera ebigambo bino wammanga: nnyaniriza amaanyi g'ekitangaala n'okutegeera okwa bajjajjange okuviira ddala ku nsibuko gye nviira. Era nsaba gannyambe mu makyusa gange ge ndimu olunaku olwaleero, era nnyaniriza obulamu obw'ekitangaala n'okutegeera okuviira ddala eri ensibuko y'obutonzi bwonna obututwala bugatte engule yange esobole okubeera nga ezuukuka, esobole okubeera nga etereezebwa, esobole okubeera nga etukuzibwa, era efune amaanyi aganaasobola okubeera nga gatereeza entegeera yange mu mubiri gwange, n'okubeera nga mbikkulirwa amazima ago gonna ge nazaalibwa nago n'omwoyo gwange, n'entegeera ensukkulumu entukuvu eyo etudde mu mwoyo gwange. Leka ekitangaala eky'okutegeera okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange oba ey'obutonzi bwaffe bwonna ekke munda mu nze, eggyemu ebyo byonna ebitasaanidde mu bulamu bwange, mu birowoozo byange, mu nzikiriza yange, n'ebyo byonna byenze entambula nabyo mu bwakatonda bwange nga tebikwatagana na kitangaala, na kisa, na kwagala. Nakati essaawa zino nondako okwagala kwe kuba kufuga obulamu bwange munda mu nze, era kwe kubeera amayengo agayimusibwa mu bwakatonda bwange, nsobole okubeera nga ntuukiridde mu butonzi bwange. Nsaba okutegeera kwange n'amagezi gange n'ekitangaala kyange kigattaganye wamu ne maama Nattimba mu ngule ye eyo eyasumuluddwa, era engule ya maama Nattimba eyakaayakane era entuweereze ffenna bakatonda abatudde wano amagezi amakusike ag'obutonzi gakke mu ngule zaffe ffenna nga bakatonda ba wano, tusobole okubeera nga tuyimusibwa mu bwakatonda bwaffe n'ekitangaala. Weewaawo, so osobola okuzibiriza ng'omaze n'okozesa obwongo bwo oba ebirowoozo byo, n'olaba nga amasannyalaze oba ekitangaala ekya white ekyeru kiyita mu ngule eyo nga gye nkuweereza, giyimagininge ng'eri ku bwongo bwo oba ku mutwe gwo waggulu manya,
ekitangala ekyo kiyingire bwe kiyingira kijjule omubiri gwo gwonna ate kimale kiyingire mu maama nattimba kikontinuwinge bwe kityo. Osobola okikola okumala eddakiika ng'emu oba nga bbiri oba ebbanga lyonna ly'obeera oyagadde. Weewaawo ekirala buli kye tubeera tukola oba ky'oba okola mu kutambuza amasannyalaze gano ng'okozesa ebirowoozo, avoiding okubeera ng'okrossinga ebigere, kubanga buli okrossinga ebigere obeera ozibikira amaanyi okubeera ng'ogattaganya amaanyi go n'ag'amaama. Jjukira tuli kimu, ye kompyuta nnene ate ffe tuli ka kompyuta katono bwe bityo. Kati ne cosmos yonna kompyuta nnene ate planets endala eziri mu billions nazo ntono, kati ate zituddemu bu microcomputers nga bwe buffe, okitegeera. So kyandibadde kirungi obeere nga ogattako ku bigambo ebyobadde ojja oyogera, okubeera nga weprogramminga n'okubeera ng'otegeka engula ey'obwakatonda bwo. Katwongere okubeera nga tweyongera okubeera nga twekwata ku mikono abo bonna baba batannaba kuzuukuka, bambi tobanenya kubanga enzikiza ebadde nnyingi ate nga abasinga bonna balina okutya okw'okulowooza nti abantu abangi gye basonze nti wekyabikira, naye mu ngeri eno babeera just bakuggyako maanyi g'okubeera nga weerowooleza ebintu ebimu. Olina okutandika okubeera nga weerowooleza ne weesayirawo nga Katonda eyeetengeredde. Ate n'ekirala, abantu abamu naddala abaana bammwe mubaleke okubeera nga bayita mu bigezo, w'obeera nga muyambeko mu kusavaivinga, naye ebigezo ebiriwo mubaleke be babirina okubeera nga babihandolinga. So olina kuketalinga eri byakulya bye maybe na medical bills, naye ebisigadde mubibaberekere kubanga byebigezo bye balina okubeera nga bafeesinga nga bakatonda, nga akasengejja aka ebisasiro ne ngano kakolebwa abo bajjajjaffe abaweebwa obuyinza, kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Weewaawo mbaagaliza buwanguzi mu lugendo luno lwe tulimu. Manyi terugenda kubeera lwangu eri abamu, naye tubeere bagumiikiriza era tubeere nga tutambulira mu kwagala, tubeere nga tetuli judgmental, tosalira muntu yenna musango oba tomulaba nga akyebase, naye manya nti twadda mu kakunizo akazibu ak'okubuukamu nga ly'essomero eribadde lisingamu ekizikiza, kubanga gwe mutima ogw'obutonzi bwonna, nga Jehova yaguwamba n'asobola okubeera nga aguteekamu ekizikiza ekitenkanika, naye gwe nange twajja okubeera nga tubeera ekitangaala eri ensi eno n'eri abo bonna abatwetoolodde. Weewaawo n'abo bonna abanaabeera basazeewo nga bwe banaabeera basazeewo, era bajja kufuna ekyo kye banaabeera basazeewo, baddemu bagende mu ssomero eddala, baddemu basobole okubeera nga bayiga, kubanga buli kibiina kirina okubeeramu abagwa n'abayita. Weewaawo atendeezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Kusindikira omutima gwange akuume.